ya Mutubeena Ntwetwe. Enteekateeka y'okugaba omusaayi kyali kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eri abantu be n'ekigendererwa ky'okutaasa abantu abafa olw'ebbula ly'omusaayi naddala bamaama abafiira mu ssanya. Kaweefube ono wakuuna amasaza gonna 18 agakola Obwakabaka nga yatandikira Buddo, Busiro, Kyaddondo ng'olwaleero essaza Ssingo limaze okuwaayo omusaayi. Enteekateeka ejjumbiddwa ennyo abantu ba Kabaka. Ate ffe baani bannange mujje. Okugaba omusaayi Ssingo kumaze ennaku 5 ng'omukolo gw'okumaliriza enteekateeka eno olwaleero gukulembeddwa amatwala ba Advent mu ssaza Ssingo. Pastor Aman Kwesaagira nga lw'omunamyuka viika w'obulabirizi bw'Emityana Reverend Eprius Ntambi. Mu kwogera kwe, amyuka viika w'obulabirizi bw'Emityana Reverend Eprius Ntambi asoomozza gavumenti olw'okulumirirwa okuteeka bannaddiini mu nteekateeka zaayo naddala ez'okwekulaakulanya nga Ssaabasajja Kabaka bw'akola. Bannaddiini tebalina we balabikira mu myoga, naye nga naffe tuli institution ezeetongodde, so twandibadde naffe tuli mu nteekateeka ne bagamba nti institution erina sako eya church ejjeefune ku ssente, ne waliyo basaaluuni, babodaboda, badriver, balema, bakazi n'abafaanana ng'ebyo. Naye singa binaatambula bubi ojja kula bannaddiini muveeyo mwogereko bannange, enteekateeka zitambudde bubi naye musirisa nnyo. Ono awagiddwa akulira ba Advent mu ssaza Ssingo Pastor Aman Kwesaagira ng'ono yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okutumbula ebyobulamu by'abantu be. Omusawo wange omukulu yaŋŋamba nti omusaayi bw'ogaba ate naawe weyongera okuba ng'ofuna omusaayi omulala omungi ne gwekubisaamu. Omwami wa Kabaka mukulemberako essaza Ssingo Mukwenda David Nantajja yeebazizza abantu ba Kabaka olw'okujjumbira okugaba omusaayi. Ssaabasajja Kabaka engeri gy'alagiramu abantu be ate ne bawulira. Kino nno kya makulu nnyo eri abakulembeze abalala ku mitendera gyonna okuviira ddala waggulu okutuukira ddala wansi. Kifaananyi ky'abantu bakutwalira. Yonna gye mubeera no bakutuusa mu ddwaliro omusaayi gukuggwamu, kino kye kiseera ate naddala nga Ssaabasajja Kabaka yatukunze. Mujje tuweeyo omusaayi. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Eddie Kagwandagala yeebazizza bannamikago ab'enjawulo olw'okuwagira enteekateeka za Kabaka. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza banywanyi baffe aba CBS FM radio zombi awamu ne TV yaffe eya Telefayina olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Ssaabasajja Kabaka yatulagira tugende tukuŋŋaanye omusaayi era n'abantu ekiragiro bakiwulira, naye bakiwulira lwakubanga emikutu gino gitusobozesezza okukola omulimu ogwo. Abantu ba Kabaka betwogeddeko nabo beebazizza omutanda olw'okubaagala. Mbasaba benyegere mu nteekateeka za Ssaabasajja ng'eno ey'okugaba omusaayi. Akikoze okugaba omusaayi sebo olw'obulungi bwa Buganda n'okuddukira omulambo gwa Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza Ssingo ewagiddwa ebitongole by'enjawulo okuli Kabaka Foundation, Red Cross, Uganda Blood Transfusion Services, BBS Telefayina ne Radio Chabasa. Era essaza Ssingo lisobodde okuŋŋaanya yuniti z'omusaayi omutwalo gumu mu 13,117 ne lyegatta ku ssaza Buddu eryafuna yuniti 8 mu 169, Busiro nefuna yuniti 9 mu 345, ate yo Kyaddondo nefuna yuniti omutwalo gumu mu 8 mu 318. Posiano Mukibi, BBS Telefayina, ageesigika.